Kasita. So abantu bano bali hapa. We're ready omumanyi otya era olunaku luno lutegeeza ki mu bulamu and your career? How are you people? Mugamba ki babbeeko mwe bulungi? Mwana radio. Nali mumanyi nnyo kuba nga nkyasoma. Nga ngende waabwe bambi. Nansulayo nenga mukwano gwange. He was my brother. He was my everything. Era nali mu live band. Radio bwe yafa nenyiga nnyo ne band nenjivaamu. Nenkola music wange nga nyize nangamba oyamba nnyo abantu mbulamu and they never remember. So I chose to do my own music, my solo career, and look where I am right now. Namane focus because my brother yafa nandage kubo nandagato onakurana we kambula mbuno mwana nofuka kyo ino okuba mu nsi muno okitegeera. No one will ever be there for you. Fight for who you are, fight for what you want, and be a big star. Rest in peace, brother. Mr. Henry, you're not. Twase kusoma ya muganda wange. Twase Mama Nesi guno mutima wagala akakisi ebyo konantia Tishiko netugenda mu kavubuka stage mugimanyi netwekwana netukwanibwa mukadanke ne batunyiga kuyimbawo oba bakunyigirako kayimba ka radio and wiza akalulu kali omanyi kyentegeeza tukimanyi lunaku teruba lwa ssanyu naye ekyomukisa ekiriwo ekirungi giri emyaka ena ne tukyali wamu buli lunaku bwe ruti tucelebrating a radio. Okay, buli lunaku nga bulinga lumu celebrating obulamu bwa radio tebikyalimu nnaku tebirimu maziga kubanga tusuubira radio ali naffe ebbanga lyonna si bwe kiri nze nja bagamba ebigambo si bingi nnyo ku radio nze nali mumanyi ng'omuntu ali very straight ebiseera ebisinga abantu batulinnyako naye radio ye muntu gw'olinnyako n'akugamba nti gundi kyokoze si kituufu okitegeera agamba nti gwe kino nakiri n'agamba nedda ekyo si kituufu kituyigiriza buli omu okuyimirawo ku lulwe olina okubeera ng'ekintu ekikuyisaamu amaaso okyogerako ekintu ekikuvoola okyogerako kubanga gwe wekka gwamanyi olugendo lwo gwamanyi gy'ovudde gwamanyi by'oyitamu okutuuka w'oli nekyoyagala okugusa. One thing I know about radio kyenamuyigira nako ekintu ekyokubiri radio's talent is so unmatched. Tetusobola kugula radio mulala mu nsi yonna eno ne batuwa sente mmeka tetusobola kuzzaawo radio. N'olw'ensonga eyo tumuselebrating mukadde maama musanyufu nnyo mbadde njogerako naye wali okubalaba mwenna nga muli wano eno bambi buli afunye ng'akadde oyitangawo. Tumwagala nnyo radio and Weasel, respect to you guys. Tumanyi radio akyaliwo yandi yatuva ku maaso so tugenda yimba akayimba kano kuba kayimba kange ne radio and Weasel era buli wenkayimba always I remember radio and I love Weasel so much.